إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو الغالة بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukomyewo nate mu musomo gwaffe biidhinillahi ta'ala, omusomo omupya gwe twakkiriziganyizza biidhinillahi ta'ala tugenda kutambula nagwo, ala wa huwa silsilatul janna wan nar, olujegere lw'ejjana n'omuliro, nga twasazeewo okutandika n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, era nga biidhinillahi ta'ala twasobodde okufuna omusomo gwaffe ogusooka ogwabadde gukwataganako ku introduction entonotono ku muliro gwa Allah ow'ekitiibwa azza wa jalla wa barakallahu fikum. Olwaleero biidhinillahi ta'ala tukwatagana n'omusomo gw'okubiri oba paati ey'okubiri oba lecture ey'okubiri barakallahu fikum, ku musomo gwaffe annaaru wa azaabuha, omuliro n'ebibonyobonyo byagwo oba n'ebibonerezo byagwo wa barakallahu fikum. Tutandika tugamba wa billahi tawfiq nti yajibu al-i'tiqadu al-jazim, kyateeka okukkiriza okwannamaddala, okukkiriza okugumu, okukkiriza okujjuvu bi anna an-naara, nti mazima ddala omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala la tafna, omuliro gwa Allah azza wa jalla teguggwaawo oba tegugenda kuvaawo, tegugenda kuggwaawo. Wala yafna ahluha, era n'abantu abagenda okugubaamu tebagenda kuggwaawo, tebagenda kuguvaamu, bali Allah baana basalidde wa iyadhan billah, tusaba Allah tutaase ya rabbi, nabo tebagenda kuggwaawo nti oba bafudde, nti oba batambudde bagenze baguleseewo, oba bavuddemu mu bibonyobonyo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Kal jannati sawa bisawa, nga bw'olaba ejjana mwana wattu byonna kyekimu. Waqad dalla alayhi alkitabu wassunna, ekyo nno oba ensonga eyo eriko obujulizi buyitirivu mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal adilla min alkitabi, obujulizi okuva mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala majmu'atu asnafin rutibat likathratiha washurid, kugamba obujulizi buyitirivu mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala era buteekululwamu oba tubusengeka amakulu tugenda buleetera mu groups olw'obungi bwabwo wa barakallahu fikum, tugenda buleetera mu groups insha Allah ta'ala biidhnillah. Naam, almajmu'atu al-ula, nankani group esooka ey'obujulizi obulaga nti omuliro gwa Allah tugenda kuggwaawo, omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gugenda kubeerawo olubeerera n'olubeerera barakallahu fikum. Group esooka ey'obujulizi, obujulizi obwo bulimu ekigamba nti al-ishtiqaqu min fi'li khuld washurid oba khalada, kwegamba kyekigambo origino yaakyo, ekigambo ekivaamu ekigambo ekigamba nti khalada inda dhikri nnar, mu kwogera ku muliro Allah azza wa jalla, ekigambo ekyo n'akikozesa addaalu ala ad-daymuma wal baqa, ekiraga okubeeramu olubeerera n'olubeerera oba obugenderevu n'obugenderevu, okubeereramu ddala, okiwulidde bulungi, okusigalamu, kireka bulungi okusigalamu ebbanga lyonna. Fi 38 aya, mu aya nga 38 namba
aya nga 38 namba minha muzo ayezo muzo barakallahu fikum qawluhu tabarak wa ta'ala يقول الله عز وجل وآية الله تبارك وتعالى قام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا abantu abo abalibera mu ironga Allah basalidewo bakuguberamu ebbanga lyonna Allah agamba tabarak wa ta'ala yudha'afu lahu al'adhab yawm al-qiyamah Allah azza wa jalla agenda bakubisizaamu mu bibonerezo kunaku lw'okuyimirira kunaku lw'eqiyama ocholi abaddu bagenda okubeera bayimiridde maaso ga Allah tabarak wa ta'ala omutonzi waabwe balina bibagala bibalindirira Allah azza wa jalla byagenda okusalawo byagenda okulagira owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala kati Allah agenda bakubisizaamu ebibonerezo emirundi n'emirundi agamba nti wayakhludu fihi muhanan babeere mubibonerezo ebyo obugenderevu n'obugenderevu okiwulidde bulungi nga kugamba nga kugamba nga bafuusa abanyomoofu nga bafuusa abawansi nga bakakkanyiziddwa bali mu adhabu za Allah tabarak wa ta'ala kategori emu yokka Allah gye yajjamu illa man taaba okujjako oyo eyeefaako n'akola tawuba neyeenenya nava mu kujoga Allah tabaraka wa ta'ala namusaba Allah azza wa jalla musonyiwe nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga aya bwezigenda mu suratul furqan oyinza zikeberako wa barakallahu fikum na'am obujulizi obulala qawluhu azza wa jalla kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba nti fakana aqibatahuma annahuma fi nnari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fakana aqibatahuma enkomerero bagenda okuwunzika bwe bati annahuma fi nnari nga bombiriri bali mu muliro okiwulidde bulungi eyajeema neyamujemesa okiwulidde sitaani yennyini ne bano be yajemesa abagigoberera nga bonna bali mu muliro khalidaini fiha nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu Allah agamba tabaraka wa ta'ala wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin eyo nno yempeera y'abashiriku eyo nno yempeera y'abannanfuusi eyo nno yempeera y'abakaafu abalyazaamaanya abeeryazaamaanya emyoyo gyabwe abalyazaamaanya hukuku za Allah tabaraka wa ta'ala ate nga mu hukuku za Allah azza wa jalla esingira ddala ye tawhid okwawula Allah subhanahu wa ta'ala ya aqida okiwulidde bulungi ya aqida barakallahu fikum wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin eyo nno yempeera y'abashia gye bagenda okukombako singa kana abatanda ne bafiira ku nzikiriza ey'emboofu ey'ekikaafu wa barakallahu fikum eyeesisiwaza eyenyinyalwa aye endala owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala agamba nti bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun oyenna aneedibaga anakola amazambi anakola ebintu ebimujja mu busiraamu anakola ebintu ebimujemesa Allah tabarak wa ta'ala nabanga tafaayo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala neyeevuluga okiwulidde nabinkira mu nsobi okiwulidde mu bikyamu byakola fa ulaika ashabu nnar abonno be bantu b'omu muliro abono be bannannyini muliro be b'okubeera mu muliro hum fiha khalidun nga bagenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu badu ba Allah tabaraka wa ta'ala bwe twetegereza ayati zino njagala okitegeere nti owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agenda alaga nti abantu bano bagenda kubeeramu nga kitegeeza nti n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gugenda kubaawo obugenderevu n'obugenderevu bombiriri bali bagenda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu teri kufa teri kudduka teri kwekweka mu ngeri y'emu ebibonyobonyo bibagenda okubeeramu bo bennyini okubeerawo obugenderevu n'obugenderevu kitegeeza addayimuma wal khulud okiwulidde okubeerawo obugenderevu n'obugenderevu okw'ebibonyobonyo ebyo amakulu nti nabyo bigenda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu nga gwe muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala ogwakuŋŋaaniramu buli kika kya kibonerezo iyadhan billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agututaase wa barakallahu fikum naam Allah agamba subhanahu wa ta'ala nga tukyali ku gurupu eyo nti inna alladhina kafaru amazima ddala abakaafu bonna min ahli alkitabi mubali abasibwako ekitabo alyahudi wannasara abayudaaya n'abanaswara walmushirikin ne bano abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ebintu ebirala okiwulidde bulungi ng'abashiya bwe bagatta entaana ku Allah tabaraka wa ta'ala baimaamu baabwe ku Allah azza wa jalla
kwegamba n'ebirala byonna okutwaliza awamu. Allah agamba abo bonna fi naari jahannam, bagenda kubeera mu muliro jahannam singa banaafiira ku mbeera eyo nga tebeenenyezza, khalidina fiha, nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu ebbanga lyonna. barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, kakati majmu'a endala almajmu'atu athaniya eyobujulizi obulaga nti omuliro gwa Allah gugenda kubeera obugenderevu n'obugenderevu ne abantu baagwo bagenda kubeera obugenderevu n'obugenderevu. Group endala eyobujulizi eyokubiri yejjanga eraga ta'kid alkhulud bil abadiyya, oshuhulidde nga Allah akakasa okubeeramu obugenderevu n'obugenderevu ng'aleese ekigambo abadan. oshuhulidde bulungi ekyo nga bw'atera okikozesawo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. oshuhulidde ta'kid alkhulud bil abadiyya, kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. oshuhulidde n'ayongera okikakasa ate n'ekiraga nti lubeerera ebbanga lyonna bugenderevu na bugenderevu. wadhalika fi 3 ayat, ekyo nno nga kijjira mu aya 3 wano ze tukuleetedde. barakallahu fikum. aya esooka qawluhu azza wa jal, ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba kitya? ekigamba nti inna alladhina kafaru, mazima ddala abakaafu, wa dhalamu, ne beeryazaamanya ne bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala. okiwulidde abalyazaamanya bonna, abakaafu bonna, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tabaraka wa ta'ala siwa kubasonyiwa n'akamu n'akeddagala, wala liyahdiyahum tariqa, wadde okubalungamiza eri ekkubo lyonna, oba okubalaga ekkubo lyonna, oba okubeera nti abasobozesa bakwate ekkubo lyonna, illa tariqa jahannam, okujjako ekkubo erigenda mu jahannam, oba ekkubo lya jahannam. okiwulidde bulungi? yeryoka lye bagenda okukwata amakulu nga bagguka buterevu mu jahannam. okiwulidde bulungi? amakulu bagenda kubeera mu jahannam, khalidina fiha abadan. olaba Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kya khulud ya achongeddeko ekigambo kya abadiyya, khalidina fiha abadan, nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu, nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. wa barakallahu fikum. Naam, wa qawluhu azza wa jalla, ate n'ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekirala ekigamba kitya aya endala egamba nti inna Allaha, mazima Allah ow'ekitiibwa, la'ana alkafirina, yakolimira yagoba mu kusaasira kwe. ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yateeka wala nnyo ekitiibwa okusaasira kwe ku bantu bonna abakaafu. wa a'adda lahum sa'iran, n'abategekera omuliro ogwokya sa'ira, khalidina fiha abadan, nga bagenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. Naam, wetegereza ekigambo abadan wano Allah ate akyongerako, khalidina fiha abadan, nga bagenda gubeeramu omuliro ogwo, bagenda kubeera mu bibonyobonyo bya Allah, mu bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala, obugenderevu n'obugenderevu. kitegeeza nti omuliro gwakubaawo ebbanga lyonna bukyanga Allah agutonda, tegenda kutuuka kiseera ng'ate guvuddewo abadan, tegenda kutuuka kiseera ng'ate guvuddewo. n'abantu Allah baanaasalirawo nti bagenda kubeera mu muliro ogwo obugenderevu n'obugenderevu, Allah bagenda kubeeramu ebbanga lyonna, bawoggane bakaabe. subhanallah, saba Allah taasa ya rabbi. aya eyokusatu qawluhu azza wa jalla, wansi wa majmu'a eyokubiri oba mu grupu eyokubiri. Naam, aya eyokusatu mu grupu eyo Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti waman ya'si llaha wa rasulahu, oye najemera Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we, fa inna lahu naara jahannam, ayina omuliro jahannam. amakulu nti mazima ddala ye wakuyingira oba wakubeera muri jahannam, khalidina fiha abadan, ng'agenda gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. iyadhan billah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Naam, almajmu'atu athalitha, grupu eyokusatu ey'obujulizi obulaga ekyo, ayatun mutafarriqa, ze aya ez'enjawulo, tadullu bilafdhiha wa ma'anaha, nga ziraga okwatula kwazo n'amakulu gaazo, nga ziraga ki? ala alkhuludi wal abadiyya, nga ziraga okubeeramu obugenderevu n'obugenderevu, oba nga ziraga nti kugamba nga ziraga obugenderevu n'obugenderevu, nga ziraga obugenderevu ebbanga lyonna. barakallahu fikum. wa min tilka al ayat, ne mu aya ezo badwa Allah subhanahu wa ta'ala, qawlullahi azza wa jalla, aya ekigamba kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba kitya? walladhina yaquluna rabbana srif 'anna 'adhaba jahannam, eri mu suratul furqan. okiwulidde? ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atunyumiza okubaddu babakkiriza bagamba batya mu suratu ali imran,
oshiwulidde Allah tabaraka eri ku nkomerero ng'eggwako Allah tabaraka wa ta'ala agamba atya agamba tunyumiza ku baddu abakkiriza nga bagamba batya subhanallah mu suratul furqan barakallahu fikum aya ngankaga mutano kaga mukaga oshiwulidde Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam abagamba baddu abakkiriza okiwulidde abagamba nti ayi mukama waffe omulezi waffe tukusaba otujjeko otutaase okiwulidde owugule ebonyobonyo bya jahannam obituwuguleko obitutaase inna azabaha kana gharaman ebonyobonyo bya jahannama Allah wallahi bigenda kubeera bikakali okiwulidde bigenda kubeera nga bbanga lyonna gharaman kitegeeza yani mulaziman daiman la yanfaku anhum okiwulidde la yanfaku anhum bigenda kubabaako ebbanga lyonna obugenderevu n'obugenderevu nga tebibavuddeeko n'akamu n'akeddagala waminhu summiya algharim okiwulidde era mwemuli kugamba kigambo ekyo kyobudolaba nti omuntu nga ayitiriddwako amabanja okiwulidde ayitibwa algharim okiwulidde akuŋŋaniddwako amabanja wa barakallahu fikum naam kakati bano bagamba nti inna azabaha kana gharaman ebonyobonyo by'omuliro jahannam abanaagubeeramu ebbanga lyonna bigenda kubeezingako wallahi nga tebibavaako nga bali mbibonyobonyo ebbanga lyonna kati Allah n'agamba nti innaha sa'at mustaqarran wa muqama innaha sa'at mustaqarran wa muqama Allahu akbar Allah azza wa jalla agamba nti mazima ddala ebonyobonyo ebyo oba omuliro gwa jahannam okiwulidde omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala sa'at mustaqarran yani mawdi'u qarar la mawta fihi wala rahil anhu ekifo ky'okubeeramu ekifo ky'okutebenkeramu nga tewali kufa nga tewali kufubutuka misinde nti odduse okivuddemu okiressaawo oba ebibonyobonyo obiressaawo abadan okiwulidde wabula ebbanga lyonna nga woogenda okubeera okiwulidde bulungi nga mawdi'u qarar okiwulidde nga bwe butuulo obwo bwe butuuze bwo okiwulidde kati Allah subhanahu wa ta'ala kino kyagamba nti innaha sa'at mustaqarran wa muqama okiwulidde wa muqama yani mawdi'u al-iqama okiwulidde ekifo ky'okubeeramu la mawta fihi wala rahil tewali kufa tewali kudduka tewali kukola kutya yani bi'sa almanzil manzaran wallahi nga kifo kibi nnyo n'okulabwako ku nnyini n'endabika yaakyo yennyini kibi tekisanyusa n'akamu n'akeddagala wa bi'sa almaqil maqalan okiwulidde ate kugamba obutebenkevu obwo okusula okwo okiwulidde bulungi okuwebako okwo kwogenda okubeera nti webako omwo osula omwo nakira wallahi bigambo nga binene bigambo bizito tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abitutaase ya rabbal alamin tumusaba Allah azza wa jal abitutaase okitiibwa Allah fe tabaraka wa ta'ala aye endala mu majmuu eyo eyokusatu okitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk abantu bagenda okubeera nankani muliro abantu bajahannam okiwulidde kugamba bali awo bali mu adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala zitagambika naki bagenda kuwoggana mbu baagala kwekalakaasa bepankapanka okiwulidde bulungi kati mbu bategeeza ki bakowoola malayika oli malayika w'omuliro ya maliki owange maliki liyaqdi alayna rabbuk gamba omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala tusaliriwo kakati tuli kuki ati qala innakum makithun يعني إنكم ماكثون أي لابثون في هذا العذاب أما كنت ممزمات درم تمو غرنا تمون نبنا كبيرا إنكم ماكثون مغينا كبامو ebbanga lyonna okiwulidde bulungi obugenderevu n'obugenderevu muli bakubeera omwo okiwulidde muli bakubeera omwo labithuna fi hadha al'adhab muteekwa kuba mu bibonyobonyo bya Allah tabaraka wa ta'ala ebyo ebitagambika saba Allah subhanahu wa ta'ala abitutaase ne bakadde baffe n'abaana baffe n'emikwano gyaffe wa barakallahu fikum naam aye endala qawlullahi azza wa jal ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigamba nti wayatajannabuha Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwugula agenda kuziyiza ejjana
okiwulidde bulungi ku bantu bonna abaali abajeemu nga bajemera Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alladhi yasla an-nar al-kubra oyo agenda okuyingira omuliro omunene omuliro ogutagambika omuliro ogw'okyokufa obufi thumma la yamutu fiha wala yahya oluvanyuma tagenda kufa ate oluvanyuma nga teri kufa ate nga teri kulamuka okiwulidde bulungi nga tagenda kufa ate nga tagenda kulamuka okiwulidde bulungi ayo zo zetegereze mu dduwa Allah ez'amajumu'a ey'okusatu kwegamba zo tezigambye nti oba khalidina oba tezigambye naye zirimu ebigambo ebiraga al-khulud wal abadiyya okubeerawo obulubeerera n'olubeerera obugenderevu n'obugenderevu katunuulire eno okiwulidde bulungi thumma la yamutu fiha wala yahya okiwulidde bulungi tewali kufa tewali kulamuka وشولد وقوله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومنت ينانا سينكنا الله سبحانه وتعالى ناجن دوا الله عز وجل nga chiwaji nga mawale nga muono nefu nga mujemu nga nantagambu ako kumateka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah gamba shi fa inna lahu jahannam aina muliro jahannam tewali kirala empeeraye jahannam la yamutu fiha wala yahya tagenda kufa mulimu jahannam mu byonyobonyo bya Allah tabaraka wa taala ate tagenda kulamuka okiwulidde bulungi kati wetegereza ayezo badwa Allah subhanahu wa taala ebbiri okiwulidde fihi ma ishkal mulimu engeri ya kwegamba obwongo bwaffe buyinza okufunda mukokuzo okiwulidde bulungi obwongo bwaffe buyinza okufunda mukokuzo ne tulabanga kwegamba mulinganga omulimu engeri ya ishkal yasir okubuzaabuzibwamu ko katono wa huwa nafyul maut wa nafyul haya nga okubuzaabuzibwa ko kwekuliwa kwekugaana okufa n'okugaana okulamuka okiwulidde waddiddani so nga kimanyiddwa ebyennyuma ebibiri la yajitamiani tebisisinkana tebibeera wamu fi waqtin mu kiseera kimu wala yartafi'an fi waqtin atera tetubigana mu kiseera kyekimu ebyennyuma ebibiri tetubinywezaawo mu kiseera kyekimu ate tetubijjaawo mu kiseera kyekimu okiwulidde bulungi tetubinywezaawo mu kiseera kyekimu tetubijjaawo mu kiseera kyekimu wa minha al-maut wal haya mwemuli okufa n'obulamu mwemuli okufa n'obulamu mpozi kakati nga bona agamba nti ekiro n'emisana kati tosobola kugamba nti si kiro ate si misana kati kyate si kiro si misana okiwulidde bulungi mwemuli okubeera obulamu oba okufa okiwulidde tosobola gamba nti mulamu ate tosobola gamba nti mulamu mufu okiwulidde abeera mulamu oba abeera mufu ekimu ku bibiri bubeera bwa kiro oba bubeera bwaki bwa misana ekimu ku bibiri wa barakallahu fikum kakati wano mu aya eno muzzemu ekigamba nti nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti la yamutu fiha wala yahya tebagenda kufa mulimu adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala mu muliro gwa Allah tebagenda kufa ate tebagenda kulamuka kati ne kibeeranga ekiyinza okubuzaabuzaamukko abantu abamu definitely nga aya si yebuzaabuza wabula aya yo nambulukufu ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala birambulukufu bulungi nnyo wabula obwongo bwaffe olw'okuba twaweebwa butono bwe buyinza okwesibamukko olwosi okiwulidde bulungi ku mbeera efanaganako bwetyo okiwulidde kakati ne tusanga nga mu aya okiwulidde nafatul maut okiwulidde aya ngejjanga ejjawo okufa okiwulidde wa nafatul haya ate nejjawo neki n'obulamu fa al-ishkalu fi nafi ad-diddayn ma'a okiwulidde bulungi obuzibu ne bubeera mu kujjawo ebyennyuma ebibiri byombi songa ebyennyuma ebibiri bimanyiddwa nti tosobola kubijjawo byombi ate tosobola kubinywezaawo byombi ojjawo kimu ekirala ne kisigalawo onywezaawo kimu ekirala ne kisigalawo ahakadha والجواب عن ذلك الإشكال okwanukula omutawaana ogwo oba okuyinza okububeera nga okubuzaabuzibwamukko okwo kwe kugamba kutya innal murad bil maut ekiyitibwa oba ekigendererwa mu kufa wano huwa al mautu al ma'ruf kwe kufa okumanyiddwa wa huwa khuruju ruhu min al jasadi nga nakwo kwe kuva kw'omwoyo kwe kuva mu mubiri gwagwo okiwulidde wa amma al muradu bil haya wabula ekigendererwa mu bulamu okiwulidde bulungi wala yahya era tajja kulamuka ekigendererwa mu bulamu wano fahiya alhayatu tayyiba as-sa'ida
okiwulidde bulungi Allah kyategeeza bwe bulamu obulungi obweyagaza okiwulidde bulungi obw'omulembe okiwulidde Allah subhanahu wa ta'ala kyategeezaamu wali so si kutegeeza obulamu buno obw'okulamuka nti si mulamu ate si mufu si bwategeeza obwo wabula ategeeza obulamu obulungi alhayatu tayyiba alhayatu alhaqiqiyya obulamu obulungi obulamu obwannamaddala obulamu obwesiimisa wa barakallahu fiikum fabihadha التوجيه السديد يزول الإشكال إن شاء الله نكون ينيروكو بإذن الله تعالى تسبيلات يجو كبيرا كتابلو كسبولونجي وبارك الله فيكم. نعم الله قام عز وجل مؤاين دالا مجتابو تشيشتيبوا nga kwegamba يوضح هذا الإشكال nga atagulula mutawano guguyizo kubanga gubadde ngogu tubuzabuzizaamuko wa barakallahu fikum etteeka lijjanga mwanatu ateri kisarraha oba likinyonnyola ne kitegereka bulungi nnyo kibadde kitawanyaamuko ekigambo kya Allah tabaraka wa taala kyagamba nti walladhina kafaru abakafu bonna abo lahum naaru jahannam balina omuliro jahannam nga beba okugubeeramu oba gwe bagenda okubeeramu la yuqda alayhim fayamutu Allah tagenda kubasalirawo tagenda kubakkiriza mbu bafe kitegereka bulungi temulimu byakufa wala yukhaffafu anhum min adhabiha wadde okubakenderezaako ku bibonyobonyo byaki by'omuliro ogwo ku bibonerezo by'omuliro ogwo Allah nagamba subhanahu wa ta'ala nti kadhalika najzi kulla kafur bwentyo nno bwensasula buli yenna omukaafu buli yenna omushiya afiridde ku nzikiriza y'obushiya afiridde ku nzikiriza y'obusuufi afiridde ku nzikiriza y'obuahmadiya okiwulidde afiridde ku nzikiriza y'obushiriku y'obukaafu bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba nti bwamusasula owekitiibwa Allah azza wa jalla wa barakallahu fikum. Kati aya eyo bwe tuyetegereza mwana wattu tulaba nga esobodde okubeera nti ewajjaha ishkaali yaffe badde tutawanyaamuko nti ate ebyenyuma ebibiri ate bivaawo bitya omulundi gumu barakallahu fikum ekigenderwa n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwategeeza bwe bulamu obweyagaza obulamu obulungi okiwulidde bulungi so obulamu dhiddul maut so obulamu opposite w'okufa anedda Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala obulamu obulungi obulamu obwesiimisa nga aya eno bwekiraze nti wala yukhaffafu anhum min adhabiha tebagenda kenderezebwamu ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala mbwate batuuka ekiseera nga beeyagalamuko nga batuuka ekiseera nga balyamuko ku raha ebyo tebigenda kubaayo n'akamu n'akeddagala wa barakallahu fiikum. Naam kugamba barakallahu fiikum aya endala owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti rabbana abantu bali bagenda kulaajana abalibeera mu muliro okiwulidde eri mu suratul mu'minun rabbana akhrijna minha ayi mukama waffe tukusaba omulezi waffe tujjeemu mu adhaabu zino tujjeemu mu muliro guno fa in udna mu butuufu tukulaganyisa singa tunaddamu ate ng'otujjeemu n'otuzza ku duniya ate netuddamu ne tukujjeemera ne tukaafuwala ne tuddamu ne tubeera abashiya oba okubayita baganda baffe fa inna zalimun mu butuufu tujja kubeera balyazaamaanya nnyo ekigenze ewala tujja kubeera balyazaamaanya nnyo ekigenze ewala okiwulidde Allah tabaraka wa ta'ala yayanukula atya ensonga eyo qala khsa'u fiha wala tukallimun yabagamba nti musiraanireemu okiwulidde bulungi temuddamu okuwoggana wano okwasama wano okiwulidde muwoggana ki muwoggana ki wano nga kyalinga bwe kiti genda osome suratul mu'minun masaawo ojja kulaba ebiddirira barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam kati Allah kyagamba nti ikhsa'u fiha يعني اخسأوا أي ابقوا فيها خاسرين ذليلين حقيرين mugubeeremu muli bakusigalamu mugusigalemu nga muli banyoomofu muli bawansi mukakkanyiziddwa okiwulidde bulungi nga mukakkanyiziddwa wa barakallahu fiikum wa kathara Allah min amthalikum. Naam kakati aya endala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti kullama khabat zidnahum sa'iran wetegereze aya zino zonna wallahi ziraga al-khulud wal abadiyya okubeera okw'omuliro obugenderevu n'obugenderevu n'abantu abanaagubamu wakiwulidde bulungi wallahi tusaba Allah tutaase ya rabbi tusaba Allah tutaase omuliro gwe wakiwulidde bannange badduba Allah buli yemu yenna akoleka weefube wakiwulidde abeere nga kwegamba akolerera okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki inna ajsadana ala nnaari la taqwa munnange
kubanga emibiri gyaffe ku muliro tegimalaako n'akamu n'akeddagala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Tunulira Allah bwagamba tikullama khabat zidnahum sa'iran. Buli omuliro ogwo gunabeera nti kugamba ekigambo khabat ay khaffa harruha wakiwulidde bulungi khaffa harruha au khaffa lahibuha. Buli omuliro ogwo gunakendera okwokya kwagwo buli bwe gunakendera bwe gunabeera ng'ogukendedde obukambwe bwagwo. Wakiwulidde Allah agamba nti zidnahum sa'ira nga tubongera. Wakiwulidde bulungi nga ngongera okwokya nga ngongera lahib. Wakiwulidde nga ngongera kugamba nga baddamu bagutegeka bagugira bupya. Subhanallah. Ibn Abbas agamba nti kullama khabat zidnahum sa'iran. Ibn Abbas agamba nti sakanat. Okiwulidde ate Mujahid n'agamba nti tafiat. Buli bwe gunabeera nga gulinga ng'oguzikira, buli bwe gunabeera nga gulinga ng'ogukendeera. Okiwulidde bulungi. Buli bwe gunabeera nga gulinga ng'ogwagala ate okutebenkera okukkakana nga Allah agamba tabaraka wa ta'ala zidnahum sa'iran nga ngongera ay tawaqqudan wa lahiban. Okiwulidde bulungi tawaqqudan wa lahiban wa jamara. Okiwulidde nga Allah agongeramu ate bupya. Okiwulidde okwaka, okiwulidde okukumwa, okujjira okwokya nga agongeramu bupya nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala mu aya endala fadhuqu mukombe fadhuqu muberemu fadhuqu mwenjoyinge ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala falan nazidakum illa adhaba. Tewali kye tugenda kubongera okujjako bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallim. Ay Allah tukusaba otutaasa omuliro gwo. Ay Allah tukusaba otutaasa omuliro gwo ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Kati wetegereze aya eyo kullama khabat zidnahum sa'ira. Buli we gunakendeera nga tugongera obukambwe obukaawu okwokya. Kireka bulungi. Wetegereze ekigambo ekigamba nti kullama. Ekigambo ekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala yatakarraru bitakarruriha. Okiwulidde bulungi kwegamba ekigambo kyayogerako wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kibeera kiddamu kiddingana n'okuddingana ku ekyo ekibeerawo. Okiwulidde bulungi n'okuddingana ku ekyo ekibeerawo. Barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum. Naam. Kwegamba yatakarraru bitakarruriha ila ma la nihaya lahu. Tekibeerako nkomerero. Mpozi nga omuwarabu wayinza okugamba nti kullama zurtani ukrimak. Buli woona nambulanga wallahi nja kuwanga ekitiibwa, nja kugulumizanga, nja kutegekeranga. Okiwulidde bulungi. Kati ne bwesanga nti fal ikram yatakarraru bitakarruri ziyara. Okulabirira kuno obulungi okujjira okwandiza kuno obulungi omugenyi okubeera nti ebyessava. Okiwulidde bulungi abirya. Okiwulidde okugenderera kwakwo kugenderera nakola ki nakwongera ziyara. Kugamba buli ziyara bwe zeeyongera ne ikram, buli ziyara bwe zeeyongera ne ikram. Barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Naam. Kakati wekitiibwa Allah azza wa jalla agamba mu aya endala nti kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Buli bwe banayagala okuvaamu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nga wekitiibwa Allah azza wa jalla abazzaamu. Okiwulidde nga baddizibwamu. وهذا يدل على أنهم يمكنون تمكينا يسيرا استهزاء بهم kwegamba ekyo kiraga nti bajja kuwuddisibwa. Okiwulidde bulungi bajja kuwuddisibwa. Okiraba babeerenga abalagiddwa nti nga balinga nga balowooza nti bagenda kukola ki bagenda kuvaamu. Kati baagale okubeera nti bakola ki bavaamu naye nga istihzaa bihim mu ngeri ya kubasekerera, mu ngeri ya kubakakkanya, mu ngeri ya kubajerega, mu ngeri okiraba oba mu ngeri ya kubawuddiisa. Okiwulidde bulungi. Ekyo nno nga nakyate adhabu. Okiwulidde nakyo kika kya adhabu. Babeerenga abegomba nti ya Rabbi tugenda kufuluma. Eyo stress nene. Okiwulidde obwongo bulinga ng'obutagulukuseemuko nti oba olyawo ngenda kuva wano naki. Kati ate ogenda okutuuka wali ate bakuba bakuzza munda. Okiwulidde bulungi. Abasirikale bagamba nti tonnaba gwe kisokoddeyo eri nakine baggalawo bupya. Tunulira psychological torture. Tunulira obwongo bwennyini bubeera bukyankalanyiziddwa. Eyo tocha nayo era nayo mu ngeri y'emu ebeera adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala
okiwulidde kati bajjanga gezaako okwagala mbu okufuluma naki balabanga walinganga waliwo way out okiwulidde bwe wagenda okufulumira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha buli bwe banayagala okufuluma nga bazibwamu mwana wattu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum na'am ayendala wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba azza wa jalla nti kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab buli we banabeera ng'endiba zisiridde okiwulidde bulungi nadijat ay ishtaddat ihtiraquha buli we banabeera ng'endiba zokyeddwa nnyo zisiridde oba zikogama ziringanga ezaagala okuggwawo baddalnahum juludan ghayraha nga Allah abazzaako endiba ensusu eziri fresh liyadhuqu al'adhab basobole okukomba basobole okwenjoyinga basobole okufunira ddala ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala baddu ba Allah azza wa jalla barakallahu fikum lwaki endiba ensusu Allah subhanahu wa ta'ala zayogeddeko skins okiwulidde bulungi lwaki zayogeddeko wano owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kubanga mu skini omwo mwe muyitira obulumi Allah mwe yatonda abasensory nerves abasirikale abo okiwulidde bulungi abalipotinga omuli abasirikale abo abagenda ne balipotinga ku mukama waabwe brain obwongo okiwulidde bulungi kwegamba buli we bubeera olinnye ku lyanda okiwulidde bulungi ng'abasirikale badduka emisinde ku bwongo obwongo nga bawutegeeza nti waliwo kiguddewo walinga obwongo buweereza nankani command okiwulidde bulungi mubwangu nga badduka emisinde nga bajja wano awagudde omutawaana kati nga gwolyoka owulira nti olinnye ku lyanda kwegamba ng'ojjawo ng'owulira obulumi kwegamba owulira obulumi ng'ojjawo reaction eyo taking a place nga wallahi nga embeera eyo ebaddewo at a very high speed bwe batyo mu biology bwe batutegeeza subhanallahi alazim olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwakireese wano kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab gwe okuwulira ekinyogoga okiwulidde bulungi oyitira mu lususu skin okiwulidde bulungi okuwulira ebbugumu nti oyita ku tanuuru oyita ku muliro ku luyiira okiwulidde bulungi luyidde kati owulira ennyumba erabika ekutte naki owulira omuliro ebbugumu that heat okiwulidde bulungi ebbugumu eryo lyowulira lususu luno lwoyitiramu okuwulira ebyo okiwulidde bulungi bwe bakuba obulumi obwo lususu luno lwoyitiramu okuwulira obulumi okiwulidde ekyovulira nti omusajja bamukuba embooko okiwulidde bulungi bano aboononefu ne bakuba embooko nga 10 ayinza okutuuka ekiseera ziri ez'amaanyi zenjogerako ayinza okutuuka ekiseera nga ne bw'okuba oddamu takyawulira lwaki olususu lubambuse olususu lusanyaladde lwonna naki kati ng'okuba bukubi gafula takyawulira naki olususu olwo Allah mwayisiza Allahu akbar nsaba Allah tutaase ya rabbi ebigambo si byangu nakamu nakeddagala omuntu wallahi agenda kwegomba okufa naye ngaafa mu bibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah nga Allah azza wa jalla bagamba tu yatihi almautu min kulli makanin wama huwa bimayyit wakiwulidde ng'okufa kumujjira mu buli kanyomero mu buli kanyomero kyovula nti aya yetegeeza ki fakullu naw'in min anwa'i al'azab buli muteeko gwonna miteeko gy'ebibonerezo bya jahannama yakfi limautihi bibeera bimalira omuntu ono ali mu jahannama gwe babonereza naye ebibonerezo ebyo kireka bulungi buli kibonerezo kimumalira okubeera nti afa walakinahu laisa bimayitin wabula ng'ate takola ki tafa lwaki lianna sababa wahdahu olw'ensonga nti ensonga yokka amakulu ey'okuyisizaamu okufa ey'okufa nti athaabu nti ekintu gundi kitta kati bino abirimu nga buli kimu kyandibadde kimumala okufa okiwulidde bulungi naye munnanga olw'okubanga ekintu ekyo kyokka tekimala mu kufa kw'omuntu bal labudda min idhni khaliqi sababi wabula wateekwa okubaawo okukkiriza kwoyo yatonda ensonga eyo eyitibwamu okufa okiwulidde bulungi alina okukkiriza then okufa kulyoka kutookerera kakati ate wano wadde nga buli kimu kyandibadde kimalira omuntu okufa naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala takina nakan idhini eyo nakan okufa okwo takulinaako idhini ye okiwulidde oba tekuliiko idhini ya Allah tabaraka wa ta'ala n'olwekyo ghayru mutahaqqiq tekujja kubaawo okiwulidde bulungi tekujja kubaawo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala teyakwagala kubeewo na'udhu billah ya ikhwan
نعوذ بالله. بارك الله فيكم. الله قام سبحانه وتعالى مؤيدنا يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. bagenda kwagala okuguvaamu omuliro gwa Allah tabaraka wa taala wama hum bikharijina minha nga siba kuguvaamu n'akamu n'akeddagala walahum adhabun muqim balina ebibonerezo ebiruma noza mu suratul a'raf basira bidde. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. obujulizi bungi mu Qur'an yekitiibwa naye barakallahu fikum obwo butumale biidhnillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum. Naam, amma al-adilla min as-sunnah, obujulizi okuva mu sunna mu hadithi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abadiyati an-nar, obulaga nti omuliro genda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu wa ahliha ne abantu baagwo abanagubaamu nabo bagenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. hadithu dhabhil mauti, ya hadithi yokusalamu okufa yokutemamu okufa. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. mu hadithi eyo makulu kyafayo kiwanvuko naye mu kusembeza biidhnillahi taala kukyo nti Allah tabaraka wa taala agenda kubeera nti abantu bo muliro bali muliro, abantu bejjana bali mujjana, bamalayika bamaze okuwolereza, banabbi bawolereza, abakkiriza bawolereza. okyolidde bulungi n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga hadithi eri bwe tugamba nti shafaatil malaika wa shafa'al mu'minun shafa'al anbiya wa shafa'al mu'minun. okyolidde wa baqiya arhamur rahimin. awonno twongera kugatuletawo tanbih kugamba kunsobi etero kuva mu ba'd talabati al-ilm wa ba'd ad-du'at abamu ku banonyi bokumanya abamu ku badduati abalungi hafizahumullah ta'ala Allah bakume. barakallahu fikum. batiro kola ensobi mu hadithi eyo ne bagamba nti kugamba شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين وبقي شفاعة Allah subhanahu wa ta'ala ndoza mumbera bweti ngabaraga nti wasigadde kuwoleza kwani kwa wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwoleza kwa wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. naye inda man yashfa awoleza ate wani wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga wekitibwa Allah azza wa jalla yenyini atugamba ati wa inna ila rabbikal muntaha. ewa Allah subhanahu wa ta'ala yeriye nkomerero ochuli ebintu byonna gye bigwera teri amuli waggulu okitibwa Allah tabaraka wa taala. nolekyo yetayira gyawoleleza Allah azza wa jalla kyobulonda nti lafudhi eyo ekigambo kifu okiwulidde bulungi ekigambo kifu. hadithi entuufu nga mu sahihi ebiri obali kyafayo bukiri yegamba nti wabaqiya arhamur rahimin, wasigaddeyo owekitibwa Allah tabaraka wa taala sikuwoleleza kwe era ekirambika hadithi agenda kukola atya, agenda kukwata muliro ajjeyo. okiwulidde bulungi buli yenna yalina mithqala dharra min tawhid min aqida min iman, yalinamu obukkiriza obutono. bano tebasobodde mulaba naki naye ye owekitibwa Allah tabaraka wa taala mumanyika kensa abo bonna bamanyi abajjeyo mu muliro. kati amaze okujjayo barakallahu fikum abo muliro basigadde mu muliro, abo gubeeramu obugenderevu n'obugenderevu, abo mujjana bayingidde jjana, abo kugibaamu obugenderevu n'obugenderevu. Allah tabaraka wa taala agenda kuleeta endiga amlah nga yabitanga. kireka bulungi endiga ye representinga ki al-maut, okufa. okiwulidde Allah agibejjulemu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ekidde ekimu kigwe ku saidi y'ejjana, ekidde ekimu kigwe ku saidi y'omuliro, akowole nti ya ahlal janna, abanga abantu b'omujjana khuludun, mugenda kubeera mu jjana obugenderevu n'obugenderevu tekyali kufa. akowole nti ya ahlan nar, abanga abantu b'omuliro khuludun, mugenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu teri kufa. olwo Allah nakugeredde bw'obeera ku saidi endala. tusaba Allah azza wa jalla atugerere okibeererawa ekyo tubeere nga tuli ku saidi y'abantu ba mujjana. nolekyo yo hadithi naye eraga nti omuliro gugenda kubeerawo obugenderevu n'obugenderevu, abantu baago bagenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu. adalilu thani obujulizi obwokubiri taraf hadith engeri mu Bukhari, ekitundu kya hadithi engeri mu Bukhari ng'omumaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti ma yabqa fi nnari, tewali agenda kusigala mu muliro illa man habisahu alquran, okujjako oyo Qur'ani gwe yasibirayo amakulu. Qur'ani gwe yasibirayo kitegeeza ki? ay sadara al-hukmu alayhi fi kitabillah, amakulu nti okulamula kwa Allah tabaraka wa taala nga kwali kumupointinzeemu nga kwamuteeberamu nga ali ku dunia bitakhlidi fi nnari,
okubeerayo mu muliro obugenderevu n'obugenderevu minal kuffar wal munafiqina wal mushrikina mu bakaafu mu bannanfuusi mu bashiriku okiwulidde bulungi nga already amateeka gajjanga nga gagamba nti omuntu akola bw'ati omuntu afaanana bw'ati omuntu abeera mu mbeera bw'eti agenda kubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu hadha hadithahu alquran oyo quran gwebeera yasibirayo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam ودليل ثالث وبجيز بوكساتو قوله صلى الله عليه وسلم ikigambo cha umbaka Muhammad alayhi salatu wassalam ngagamba atya amma ahlun nari wabula abantu bo muliro alladhina hum ahluha abo ngabe bannanyini muliro babe bo muliro benyini fa innahum la yamutuna fiha wala yahyawun hadith muslim bazima dalabo tebagenda kufa mu muliro omwo era tebagenda nankani kulamuka obulamu bwe twagambye nti ki bwe twayise kuba eshikali eyizo kukoma wana ate obulamu bwe twayise nankani alhayata tayyiba wakiwulida saida obulamu bweyagaza obulamu obulungi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum naam kakati mu aya eyo oba mu hadithi eyo yekitiibwa barakallahu fikum twetegereze almurad biqawlihi ekigendererwa mu kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyagambye nti hum ahluha bannanyini muliro bennyini bwe yagambye atya amma ahlun nari alladhina hum ahluha naye abo muliro okiwulidde abo abamu ddala abo bannanyini muliro abatuuze baamu okiwulidde ab'omuliro okiwulidde kitegeeza ki humu alladhina habisahum alquran bebo Qur'an be yakola ki be yasibiramu amakulu be yapointingiramu be yateeberamu nga bakyali eno okiwulidde bulungi nga bwe tulabye waggulu wali okiwulidde bulungi amma usatul mu'minin wabula abajemu mbakkiriza wa indakhalu an-nara kale ne babeera nga bayingiddeko mu muliro illa annahum laysu min ahliha tebagenda gubeeramu bugenderevu n'obugenderevu amakulu si bantu ba muliro okiwulidde wadde nga oyinza omusanga nga akoze ki asookeddeyokko naye bo si bantu ba muliro wala yukhalladuna fiha tebagenda gubeeramu bugenderevu na bugenderevu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum saba Allah subhanahu wa ta'ala atero mukisamu ebyo tuize bizanillahi ta'ala wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum sabire nnyo nga musabira bubi abasajja abashia abayagadde okuba n'okumenya ekibula ky'abasiraamu bakikirize ku ttaka abayagadde okutta abasiraamu e Makka abali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala bwe bakoze eki bwe basazeewo okukuba Kaaba y'ekitiibwa fa aballah illa an yutimma nura Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana okiwulidde bulungi ng'ayisiza mu baganda baffe abamulaka tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume abongere wasail jami'ul wasail abongera makubo gonna imukafahati haula ittogha okiwulidde agakola ki agaziiza agulwanyisa agajemu ago agasajja agabofu okiwulidde bulungi bulijjo ge mutunenyeya zaako seeka oba abashia si basiraamu nga bakola hijja kati ndowooza okiraba musiraamu akola hijja nga tageti ye yakola hijja ddala kituufu ayinza okugamba nti akube Kaaba ekkirire ku ttaka okiwulidde bulungi bagiweereza ebikompola bagikube ekkirire ku ttaka olw'ekigendererwa kyabwe olw'okubanga mu mahadi waabwe bw'anajja mahadi waabwe balaba aluddewo anti mbu bw'anajja yusrifu alqibla ajja kukyusa ekibula akitunuze Karbala okiwulidde bulungi oba akitunuze Qum eno mu Iran mu bakaafu okiwulidde bulungi yadhan billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agatumalire okiwulidde okuba kugasaanyaawo agatumalire agasaanyeewo wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala atutaasa obulabe bwago akuume ensi zaffe akuume amakinina almuqaddasa ebifo byaffe ebyebbeeyi ebyekitiibwa owekitiibwa Allah azza wa jalla jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum abange tubaagala nnyo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa